Leero tukuleetedde abaana abakola entebe ezimanyiddwa ennyo nga sofa set. Zino nazo zirimu ebika nga matama, rose, double face n'endala ezisangibwa mu maka g'abantu, wabula ng'ebbanga lye bazikoleramu batugambye nti ttono ddala era nga kisinziira ku kika kyayo. Mulina kampani oba bantu ba bulijjo ayinza okuva ewuwo bapangisiza kazigo nakakanije wano ngule yakatebe ajja n'agula entebe bagula yakubuko zonna tuba nazo matiriyo mungi gwe tukozesa isumali Mariyo gwa mutwaza wa mbonye gwe tukozesa byalani. Ebimu ku bintu bye bakozesa okuzikola mulimu ekutiya, embaawo oba emiti ze bagatta n'efuka frame, emifaliso, emisumaali n'ebirala bingi. Bano betusanze ewazza n'abasanyufu nnyo olw'emyaka gye bagamba nti gikyali okulaba nga balina omulimu gw'omutwe gwe basobola okukola ne baawukana ku bavubuka balala abaleera obulezi engalo nga n'abamu kibaviirako okumenya amateeka. Mulimu gwa mutwe era ngwagala nnyo kubanga abavubuka asinga tebalina mirimo bakeera ku nguudo abamwe batandika okubonyaabonya abantu ekiro. Yenze embeera n'omulimu gwange onyuka nkoyenzera wakane baka ku makyankeera nkuba ntebe zange. Era nze gwesiimisamu nnyo wangwe gumbeezezaawo. Bano entebe ze bakola zitandikira ku mitwalo 35 n'okudda waggulu ng'okufuna amagoba kisinziira ku bwangu bwe bakozesezza okuzifulumya. Okolera omugagga n'akuluma. Ng'omuganda wagamba nti ewali ekirungi tewabula kibi, nabo basanga ebisoomooza mulimu gwabwe guno wabula ne bakubiriza abavubuka bannaabwe abali abaleera obulezi engalo okutandika okugukola olw'ensonga nti tegutwala bbanga ddene okuguyiga ate nga gulimu ssente nga n'akatale kabeerawo ebiseera byonna. Akatale ko tikabadde kabi kuba kati mu buno obudde ebintu byesibyesibyemu babeera nti abaana badda mu masomero nenga kalugame bitambula mutwalize wamu. Prim Hannington Katende yakusakidde eggulire lino okulaba Bukedde TV1.